Oluvannyuma lw'omukulembeze wa Uganda President Yoweri Kaguta Museveni olunaku lw'eggulo okuvaayo n'avumirira eky'abantu abakola Duyilo mu kiseera kino eky'okubeera nti tuli mu lockdown oba nga yasalawo n'atugamba nti tubeere waka waffe nga tulamye kubeera nga tusaasaanya akawuka kano akali mu kubeera nga katambula mu kiseera kino. Yatutegeezezza nti abantu basusse okubeera nga babeera bajeemu mu mbeera y'okubeera nga bajeemera ebiragiro ebibeera biteereddwawo ate ne bakola ebintu ebiyinza okubeera nga bireeta obuzibu obw'okuteeka bannayuganda mu katyabaga. Mpozi yatusuubiza n'agamba nti agenda tukolerayo ka vidiyo kagenda okutulaga engeri omuntu gy'oyinza okubeera nga okola Duyilo mu nnyumba ewuwo nga tugenze kugamba nti odduke ku kkubo ate osobola okubeera nga ate ofuna obuzibu bw'okubeera ng'ofuna akawuka eyo ate n'okatwalira abantu bo. So akawungeezi ka leero omukulembeze yatusuubiza ka vidiyo naye asoose n'ataako ebifaananyi, atadde ebifaananyi bibiri nga bw'obiraba ng'ali mu ddiiro lyewuwe agezaako okubeera nga akola omubiri mu mbeera nga bw'omulengera omukulembeze w'eggwanga lya Uganda. Tulazeemu engeri gy'oyinza okubeera ng'okuba sit-ups ezo mu mbeera gy'obeera oyinza okubeera ng'ozikubiddemu ng'oli mu ddiiro lyo nga togenze kubeera ng'ate otawaanya muntu yenna yenna ng'odduka mu kkubo oba okubeera ng'ate ogenda okudduka ate abasirikale ne basobola okubeera nga bakukwata oba okubuuza ky'okola mu kiseera ekyo. Kye mulina okumanya nti mwenna babadde bagezaako okubeera nga mukola Duyilo mu kaseera kano nga mudduka mu nguudo ez'enjawulo ez'e Kampala ne mu Uganda okwetooloola Uganda. Omukulembeze ekyo yakiweze n'agamba nti oyo Duyilo amusazizzaamu amuggyeewo. Omuntu ayinza okubeera nga yandyetaaze okubeera ng'okola Duyilo olina kubeera ng'omukolera mu nnyumba mu ddiiro ewuwo. Era mu kaseera kano n'atusuubiza ekiro nti agenda tulaga ka vidiyo nga ye akola Duyilo engeri tuyinza okubeera nga tukikolamu. So ataddeko ebifaananyi bino bimwakalabako mu kaseera kano ng'akola Duyilo ewuwe. Ate vidiyo nayo wanaaba agitadde nja kubeera nga nte mu kiseera ekyo nsobola okubeera nga ngibatuusaako. Naye wuuyo President Museveni akulazeeko nti ali fiiti nti olina okubeera ng'okuuma omubiri guno nga guli fiiti, si kubeera nga muvubuka weegayaalira. Omukulembeze omulengera ku myaka gye gy'alina okubeera nti mu kiseera kino ali fiiti, asobola okuba push-ups ezo sit-ups ezo nga bwakola ki nga bwayimuka bwaddawo. Bannange obuwangazi buno bundabisiza ebinene. President Museveni wuuyo akuba push-ups wuuyo mumulengedde bannange. So nja kubeera nga mbatuusaako vidiyo ez'enjawulo ng'omukulembeze akuba zi sit-ups oba ng'akuba push-ups n'embeera yonna gy'anaaba akoze, gy'anaaba atuwadde okubeera nga tusobola okubeera nga tukuuma emibiri gyaffe nga giri fiiti ate mu ddiiro lyaffe nga tugenze walala wonna. Nja kuba mbatuusaako updates ez'enjawulo. Beera ng'osubscribinga ku channel eno, nja kuba nkutuusaako ebintu eby'enjawulo by'oba tolabye ate osobola okubeera nga obiraba.